Omulabi wa Ghetto TV omulungi muganda wange Yonna gy'oli nkwaniriza kunateera olunaku olwaleero. Ennaku z'omwezi ziri 3 mwezi ogw'Okumu omwaka 2020. Tuli mu kifo kino ekimanyikibwa nga Magere mu disitulikiti eya Wakiso olunaku olwaleero. Olunaku lw'emwezi nga 3 omwezi ogw'Okumu bangi babadde bagwesunze nateera olunaku olwaleero lukedde. Omulabi wa Ghetto TV amanya nze Buganda Ronald Mugenyi essaawa zino aliwo naye nga ttiimu yonna eri seeti. Abali wano n'abatali wano abali mu bitundu ebyenjawulo bonna gye bali tugenda kuba tukuweereza. Kansooka otwala omukisa guno okwebaza abo bonna abali ku mukutu guno abali mu ggwanga Uganda n'abo abali ebweru w'eggwanga Uganda. Olunaku luno lukedde bangi babadde balwesunze. Bangi badde balwesunze naye era lutuukiridde. Njagala okutegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 3 mwezi ogw'Okumu mwaka 2020 oba 2020 omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu ono nno nga yasuubira okubeera pulezidenti w'e10 lwagenda okwewandiisa mu butongole era ng'olunaku olwo lwe luno lwennyini lwe tuliko olunaku olwaleero. Njagala okutegeeza nti embeera mu ggwanga Uganda yonna abasasi baffe gye bali bagitubuulidde era tugenda kuba tugikutuusaako. Andi maka g'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu ono nno nga ye mukulembeze ow'ekisinde ekya People Power ate era nga ye mukulembeze ow'ekibiina ekya National Unity Platform. Njagala okusigiramu akafaanani, njagala okusigira ku kifaanani embeera nga bwebadde nze ddala mu kkubo gye mpise embeera nga bwebadde tebadde nnyangu nnyo okutuuka waneeno. Abasirikale bayiiriddwa buli wamu. Abasirikale abali mu ngoye eza bulijjo bayiiriddwa buli wamu okuviira ddala mu kibuga wakati mu kibuga mu katale ke Wakiseka abasirikale aba military basuzeeyo ng'akatale bakasaanikidde Kaleerwe, Gayaza, Jinja, Mukono yonna abasasi baffe gye bali abasirikale bayitirivu nnyo. Road block ziringa road block olunaku olwaleero okutuuka waneeno. Abasirikale nkugambye abali mu ngoye eza bulijjo n'abali mu yunifoomu ebitongole ebyenjawulo bonna bayituuse dda we bali mu bitundu ebyenjawulo. N'olw'ensonga eyo tugenda kuba tukutuusaako embeera zonna nga bwe ziri olunaku olwaleero okulaba nateera nti buli kimu kitambula bulungi. Oli ku Ghetto TV omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kwewandiisa ng'omukulembeze w'eggwanga oba okulaba ng'avuganya mu kalulu kano ak'omukulembeze w'eggwanga. Njagala okwebaza abo bonna bannaffe abali ebweru w'eggwanga abali mu ggwanga Uganda abalabi ba Ghetto TV abagyagaliza ebirungi mwebale nnyo mwebalire ddala. Eno y'embeera eri mu maka g'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu nti boolaba wano abasingawo obungi bannamawulire naye nga mu kkubo gye tuyise abantu bali redde okumuwerokaminga okumuwubirako ng'ayitawo okumwaniriza saako n'okumwagaliza emikisa ng'agenda. Nkugambye abasinga wano obungi bannamawulire saako ne bakiyambi be mu bitongole ebyenjawulo oba mu ngeri zonna ez'enjawulo. Weewaawo njagala okutegeeza nti Ghetto TV tetugenda kussa mukono olunaku olwaleero tugenda kuba tukuweereza mu buli hango. Gwe kyajinga simu yo beerako tovaako. Amasannyalaze mu bitundu ebyenjawulo gakedde kuggyibwako nsonga etannategerekeka lwaki gaggyibwako naye nga gaggyibwako ebitundu ebisinga mu ggwanga Uganda. Weewaawo tugenda kuba tukuweereza. Omulabi wa Ghetto TV njagala okutegeeza nti okunyuma kwennyumye bwe nti oba enfaanana gyenfaananamu nga bundaba olunaku olwaleero njagala okugamba nti maanyi gammwe abalabi ba Ghetto TV. Ensawo omukyala Daphne gye yateekawo ku lwa Ghetto TV okulaba ng'etulabirira okulaba ng'emirimu gigenda mu maaso bulungi okulaba nga tubaweereza y'emu ku nsawo etufaananya obulungi bwe tuti ne tunyuma. Mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo buli omukyala we lwajja gye muli mugende maaso n'okusuulamu ekyo kye musuddemu tusobole naffe okubaweereza obulungi. Tweteeseteese okubaweereza tweteeseteese okubalaga ki ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda okuviira ddala omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu lwagenda okusimbula wano nateera okutuuka Kyambogo gye bagenda okumukakasa oba okumunominatinga mu butongole. Ghetto TV ttiimu yonna abali wano weetuli muganda wange Yonna waali ngenda kuba muyita atube abeeko kyatugamba naye gyayise embeera nga bwebadde Sematimba Salongo bwegire wali muganda waffe Ashirafu ayina gyali n'abalala bangi nnyo balina mu bitundu ebyenjawulo gye biri.
olunaku olwajjo ngenda kusigirako ekifaananyi katono nnyo. Olunaku olwajjo bwe nabadde nva mu kibuga Kampala, ssaawa zabadde nga emu kitundu, akatale kewakiseka amagye military yabadde maze okukasaanikirako konna bwe kati. Nawuliddeko amawulire nga abantu ku Kyettula wabaddewo abavubuka ababadde bakoze akasiki, munanga akasiki kano nga bajjaganya bazinamu ku nnyimba ez'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu nga beetegekera olunaku luno. Amagye saako ne LDU gye byavudde munnange teri yategeddeyo ne babakubamu amasasa awo omukka ogubalagala, era kiteberezebwa nkeddewokko naye olw'ensonga nti ebyokwerinda bwebiri biyitirivu nnyo sisobodde kufuna kituufu, naye nga kiteberezebwa nti waliwo eyakubiddwa essasi n'ataalibwa nga embeera mbi nnyo. Abatuuze wentuukiddewo babadde bagamba nti omuntu ono ayinza okuba nga yavudde dda mu bulamu bw'ensi eno, naye nga babadde ku kasiki ku Kyettula awo wennyini ng'okitandika bw'oti nga bajjaganyaamu munnange olw'ensonga nti omukulembeze waabwe yadde agenda kwewandiisa. Amawulire gano tugenda kuba tugabatuusaako gonna olunaku lwaleero. Kkiriza njogereko ne muganda wange Jonathan naye atubuulire ebiri. Jonathan sokulaba nange nesimye kusa nnenya lyentera okwagala muzukulu wa Nkerekere. Amanya n'eddoboozi nze Buganda Ronald Mugenyi, muzukulu wa Nankere Ebukerekere. Muzukulu wa Nankere Ebukerekere yabeera jjajja oba yabeera omukulu w'ekika. Mba neddira mamba. Omubala guvuga sirya mamba naye amazzi nywa, naye nawe tujja kuwuuza. Neddira nkima. Weddira nkima. Jjajjawo yani. Bane twawoze. Twagala baniriza ekyalo. Gamazima, it's a good morning to some of us. Akakuba kakede tonya. I think manyi macha nkede kupostinga ningamba bannange enkuba etonye ate mmanyi kitegeeza enkuba. Nze ndi musajja mu Western era waffe enkuba bwe yatonyanga ku nnaku bwe ne wano wennyini ng'omwana agenda kufumbirwa ng'omwana agenda kuwasanga baga nti kiwedde emikisa gikoze eki nga bajjajja bajja baga nti genda obufumbe emikisa omaze kola ki omaze gifuna naye jona awo nyini kakuba katono nnyo. Nina ekintu kyendabye ekyenjawulo. Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'ekkomi we yali alonkinga ekibiina kino akakuba katono sintu bwe yali kino nkikuddira mu nze mbadde ne Robert Kyagulanyi Ssentamu okuviira ddala mu Kyaddondo East eno gye tulimu mu mwaka gwa 2017 olunaku lwe yagenda ku kakiiko k'ebyokulonda okugyayo empapula enkuba yatonye. Bobi olunaku lwe yagenda ku lunaku lw'okulonda enkuba yatonye. Nzijukira twakolera mu nkuba ne ku lunaku lw'okulonda olunaku lwe bamulangirira enkuba yatonya. Olunaku lwe yarayizibwa enkuba yatonya. Lwe yawandiisa ekibiina enkuba yatonya. Lwe yalonkinga ambuleera enkuba yatonya. Ebyo gwo byogedde. So nti omukisa gutambula n'abantu abamu. Nze bye mbagamba I have to give you kyenzijukira. So nti embeera eno ebiseera ebimu nsuubira it's a good gesture to those who believes in Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Olunaku nga akakuba kagedde ettonya nze gye ntambulidde munnange jjujjukira twabadde ekamwokya wali ku office z'ekitebe ekikulu ekya National Platform. Mwatu we twavuddewo obudde bw'ekiro security ne bagyongerako. Jjukira nti Joe wadde osobola okuwaguza n'oyita eno naye wentuukiddeko zibadde sanga 11 n'ekitundu ng'abasajja bajjudde military, UPDF, poliisi nga bongeddeko abali mu ngoye eza bulijjo abali mu uniform eza bulijjo bo babeera ebiseera ebisinga kubanze nawe ne beemanya batuula mu kati awo bali ku boda zaabwe. So nti kino kyo kibaddewo. So ebyokwerinda byo byongeddwawo. Then roadblocks ezikuleeta wano roadblocks ezijja wano mu Gayaza zo nyingi because mbadde nva Kamwokya nsanze roadblocks ezisuka mu 5 okutuuka wano ate zempise mu kubo ddala eno gye bagaye bagenda okumuyisa kata ate n'abayise side zaawo ne Kalere nawo waliwo roadblocks ezikoze eki ezibaddewo. So nti bw'otunula embeera eno mukulu we amaze kubanga ayingira weewaawo omukulembeze amaze okufuluma nga bwe mumulaba olunaku olwaleero. Ssaawa yakweteeketeeka aline maama oba ali n'omukyala nga ssaawa yakufuluma. Bwe twogerera essaawa yakukola kati essaawa yakugenda akakiiko ka byakulonda okulaba buli kimu nga bwe kigenda okutambula. Agenda sooka kwogerako
eri abamawulire nga tetunasimbula olaba kye bayita ennyambala bano twasembe tutera biraba mu nnyonyi ziyitibwa eza tutandikire ku nnyambala itungo nno abatakimanyi kitegeeza itungo mu Uganda kubanga obugagga ekyobugagga itungo that's how it is said western language kiba kyabugagga itungo kitegeeza kyabugagga mu lulimi lwaffe lulyeri kwegamba tugambe ti omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu alina kyabugagga mu maka ge weewaawo abalabi ba Ghetto TV essaawa eno tugenda ku press conference nga tetunasimbula ate oluvannyuma tube nga tusimbula. Yonna ntegeeza nti ekigambo oba erinnya itungo kitegeeza kyabugagga. Kino kikulaga nti Kyagulanyi alibanga alina ekyobugagga mu maka ge ng'era ye mukyala. We expect Bobi Wine to talk to the media in a few minutes from now, and he's going to provide information. Just so you know that today we expect him to, we're going to give us his manifesto. That is, so as the nation waits, as the world waits, we're all waiting to see entirely his manifesto. But not only that, it's a very young, we have the likes of so omulungi atugobera ku Ghetto TV nkya lunaku lwaleero olunaku mulindwa olwayogerwako naddala nnyo mu bitabo ebyawandiikibwa mu constitution y'eggwanga lyaffe Uganda nga 3 omwezi ogwa Novemba mwaka 2020 omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu olugendo lwe yarangirira okuva lwe yayingira palamenti y'eggwanga lyaffe Uganda nsuubira olunaku olwaleero atenda kuteekayo ekigere ekisookera ddala okulaba nti atuuka ku birooto by'abantu enkuyanja bamukkiririzaamu okufuuka pulezidenti w'eggwanga Uganda. Wano we tuli tukyali mu maka ge wano Magere era nga nsuubira mulabye nga fuluma wali mu nnyumba ye nga ali n'omukyala Barbara Itongo Kyagulanyi abonda abaolabaawo mu maaso baana be mikwano gye sayidi eri omwami oli nsuubira basinga mutegeera bulungi abazze batugobera ye mwami Pastor Moto eyamusabira mu mwaka gwa 2017 ng'afuuka omubaka w'ekitundu kino yalabika nnyo kulaalize nga baliwomu bakikuba wamu essaawa eno ali naye Pastor Moto waali bamu ku baana be omukyala n'omukyala Barbara Itongo amaze kubanga amwegatako. Okay.
Solomon. So I go today. Mama Kale kakati mwasuze mutya bana bana. Yeah, nade njagala kwogera nammwe ku makya nnyo naye ate nengetinga very busy. Naye ate kati bannamawulire batusazeeko nenjagala obagambako. Nayagadde njagala nnyo babriefing. First of all, Subi, do you know him? Jolene, you know him? Yeah. Meha, Suha, do you know him? Shadrach, you know him? What's his name? Katiolabo, your Pastor Muto, he's a young child like you. Mudira. But me, I believe that when they pray, he prayed for me. You were still a very young baby when I was running for MP. And I want to, you were around, you remember? Yeah. Nansabira. So, kakati, Pastor Muto manyitali kabana banji nyo basaba. What I'm doing, you know what I'm going for? Yes. What? You know what? Today what's happening? Shadrach? Okay. Stand up and tell me. What is happening? What is nomination? I forgot. When you go to the commissions and you tell them that, and you have forgotten. No. Be confident. Relax. When you go to the commissioners and you tell them that I want to be president, and then you make a speech, then the next day another person goes. Great. So today I'm going for nomination. You all know I'm running for president, okay? Yes. Who doesn't know? So you don't know? I know. That what? That you're running for president. Against who? Against to protect the world and give people healthy food. Oh, great. So children, I'm running for president and I wanted to brief you that what we're going for is a tough journey, okay? You all know what happens to people who say the truth here. But again, we know that the truth is the strongest. So we wanted to pray together with Pastor Muto, but also ask you to pray because now you, the little children, you can only pray. We, the elders, can make all the difference, okay? So we'll have breakfast, but we'll first pray. Pastor Muto, njagala okwaniriza munange nate. Wansabira luli. Wadde oli mwana muto ffe tukuwa ekitiibwa ate tuwa ekitiibwa abaana bato bonna. Era nga Mukama we yatuwanguza luli nemanyi ne kakati asobola otuwanguza. So maama okujjako ng'olina kyoyagala ogamba abato, then Pastor Muto njagala mwatusabire. Abato nayogedde nabo ekiro era nabagambye batandike okusaba tuludde nga tusaba. There's nothing much I can add on. We'll have to just listen to Pastor Muto. Okay. Yeah. Good. Does anybody have anything to say? Jolene, you have anything to say? Please speak if you want. Jolene, these cameras shouldn't scare you. I know you have something to say. Yeah. No? Okay. So, Pastor Muto, amunange kankakuwa kazindalo otusabire. Oluganda Mukama yeba. Anyagala nze ekirayiti abantu mumanyi nga Pastor Muto naye nga gw'obuzaale kikyo Alex. Namwe nambebaza okuwagira omuntu waffe ono. Era katusabe Mukama ngere nnyo abawagizi abalala. Kati mwanige ku mikono gyammwe. Kama kuwa kati kyange kyakya. Nsabira abantu wa Mukama bonna abali wane ne bambaze ekisa ekyo Mukama Katonda w'ekisa. Bayibuli egamba Matayo 18 mu kiseera ekyo ne bamugamba nti ani omukulu mu bwakabaka obw'omukulu n'ayita omwana omuto n'amuyimiriza makati gaabwe n'abagamba nti bamutandika okufuuka ng'abaana abato mbagamba amazima nti temulituukadde n'akatono mu bwakabaka obw'omukulu.
Lawa abantu banene Mukama Tata bansembeza Mukama Tata maaso gaabwe Mukama Katonda w'ekisa ng'omuntu omukulu. Naye Mukama Katonda w'ekisa bawe Mukama Tata bina beetaaga Mukama. Obambaza amaanyi go Mukama. Bambaza ekisa kyo Mukama Katonda w'ekisa Mukama. Bambaza obuyinza bwo Mukama Katonda w'ekisa. N'ekisa kyo Mukama Tata obasimulule Mukama. Basimulule Katonda w'ekisa. Amaanyi go likagabayambe kitange. Amiina. Mukama bampeera omukisa. Naisene ekyokulwanisa kyange waneeno. Baibo yange. Tata. Mzee balazeeko wawe yange. Naye tata pasita muto nsaba bamuyite. Ndabba somero ekyawandiikibwa nga kiva mu ngero 3 ekyobuwanguzi. Okubazzaamu essuubi nti gwe kasita okkiriza Katonda okubeera omubeezi wo ojja kuwangula. Bagirete Bayibuli basomere tulabe Mukama kyagamba. Ate Bayibuli egenda n'egamba mu kukungubaga oba Ezekiel 5 nti Mukama ajjukira ebitujjidde. Obuwagizi bwaffe bufuuse obutali bwa mu nsi eno. Okitegedde ekyo. Atugamba Mukama nti jjukira Mukama wange ebitujjidde. Bijjukire. Kubanga ebyaffe ebintu by'omu Uganda yaffe babituguza. Ninga n'ababituguza si beewaffe. Mukama ajjukira ebitujjidde. Pastor ate ku ssimu. Tewali ya mu Luganda. Abantu abalokole. Kantu kano bannange. Obeera n'essimu nga kuliko essimu naye neekutabako Bayibuli. Tata yabuze azirunga azimirembe Maria. Gamba weti mwana wange teweerabiranga tteeka lyange naye omutima gwo gukwate ng'ebiragiro byange. Owulidde? Kubanga ennaku nnyingi n'emyaka gy'okuwangaala n'emirembe byebiri kwogerwako okusaasira n'amazima tebirina gonna. Byonna byonna olina okubiwa Katonda n'omugamba Mukama nninye kwena entebe naye Mukama gwaba afuga. Gitira mu nze ofuke. Si nti mpa obufuzi nefuga nzekka ate kandaba oba nnaasobola okufuga nedda. Mukama yasobola byonna byonna. Watali Mukama Uganda tesobola kuyimirirawo. Amen. Pastor munnange tusanyuka nnyo era kasubire nti n'abaana abali eyo bongera okukkiririzaamu ne bamanya nti Katonda akozesa abantu abatasuubirwa okuleeta bukyukakyuka mu nsi.
ekirala bakwano bange ekirala mwena mwena abali wano eno nze nasabirira Bobi Wine engoye ezaali zintuuka naye kati zindeseewo. Pase Kyagulanyi. Weewaawo abalabi ba Ghetto TV tumaze okufuna essaala okuva wa Pastor Muto. Family emusiibudde emwagaliza olugendo olulungi naddala abaana abasiibudde n'abanyonnyola ensonga gy'agendako ne bamwagaliza birungi byereere olunaku olwaleero. Bye bye. See you guys. Eh? Keep praying. Eh? All right, guys. Bye bye. Solomon, strong, eh? Yeah, man. Tambula. Weewaawo tukyali Maggere gye tusinzira okuweereza embeera yonna nga bwegenda maaso. Omulabi wa Ghetto TV Tambula president, totomera president. Omulengedde. weewaawo omulabi wa Ghetto TV weewaawo omulabi wa Ghetto TV omulungi. Tugenda mu maaso okuweereza ekiri e Maggere nti taata ne maama bamaze okusiibula abaana baabwe. Ebyokwerinda biri gulugulu, bali smart nga bo balaba bagenda okutambulira ku mubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu ge amasuuti ge bakubye ebyokwerinda bye bodyguard bebo munnaffe ye ennyambala gye bambadde olunaku olwaleero nga bakulembeddwa Eddi Mutwe n'abalala bangi betutajja kumenya mannya olw'ensonga ezitali zimu. Oli ku Ghetto TV, tuli Maggere, tukuweereza olunaku luno olunanga bwe lugenda okutambula olunaku olwaleero. Tuli Maggere okuweereza embeera yonna nga bwegenda mu maaso nga omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okusiibula famire ye, abaana ne bamwagaliza ebirungi era n'abategeeza olutabaalo lwagendako. Bamunnyonnyodde nti olutabaalo luno balumanyi bulungi ddala. Suubi ne Shadrack bo bamutegeezezza nti olutabaalo balutegeera bulungi nnyo.
weewaawo abalabi ba Geto TV katusooke tuwumulemuko katono ate era tugenda kuba tukomawo boto mwebali kubeerako tugenda kuba tubaweereza embeera yonna nga bweri wano e Magere mwebali nnyo mwebalire ddala.